Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe Simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo Okay, amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo abakolera programu y'omuso omwagalwawo surprise loved one engalo zimuzeemu nammwe sibawulira ate nga era tulinawo surprise ate nga birimu okuteeba bw'atateeba surprise gyeva mumanyi ekiddako temumanyi mubirinde omukulu alina okuteeba ani amusurprise nze lwakuba leero bikyuseemu. Okay. Shifa mbade manyi okwongerayo pakeeri. Okay, tubadde tukyeyongerayo DJ oba akoze atya? Abadde adaalimba. Okay. Kibayita okudaalimba nnyabo. Selector Sereyo Waititi. Okay, tugende. Nengo omugoli mumuwenga. Okudaalimba. Wanje. Babe myaka gyaffe kwe tuyita okudaalya. Nenga mama Melissa nga yanyiridde mwongere ku ngalo. Laba smile, laba sikini. Allahumma swalli. Nije tekayo tugende mu maaso. Yalondo okirabye? Okitegedde? Cameraman soko tujjeko. Cameraman soko wanje? Obukuteka mu etawo. Imbako. Okay, DJ batuwe. Twongereyo abagole tugende mu session eddako. Naye nga muli bulungi mbalaba baneemunyirira mwebale kuweesa mukolo kitiibwa sibawulira bali musajja wa Kabaka kitange nyinebo kikafu kyange tekikalira genda Masenga nze abatutereza ebyuma ne Hope Shifa nga bwatuwamu kati abaana abawala muveeyo basenga bo bakakkanya abaana abawala muveeyo aleko ewasenga asengeka enso. Okay. Tambule nga tugenda wali mpola Waititi nkunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange funye omuntu omulangadu omusengeide omulungi otumata munange nsangaire babona kugwoyende omwoyo gwakulunguda waide kugwemende omwoyo gutigutereire esaago kugemerera ngobitanyumina ogemerera tomulekule ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendiwe iwali gwafu
nfunye wayibuba esaawo bibayire binnuma neyanzanyose abagwenzita omwoyo gunnuma ennyingo bibayire binnuma nga bantu banvuma ayaya yotika waliwolo nabwepanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto kyompita wamaalo oba maalondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba ng'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'ozalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsoomooza Kwana bibayire binnuma ngalaabwe ndita omwoyo gunnuma enkingo bibayire binnuma nga bantu banvuma bibayire binnuma ngalaabwe ndita omwoyo gunnuma enkingo bibayire binnuma nga bantu banvuma twakubamu ku ngalo leero kandayire mu Luganda n'Olusoga tono ye mwana gwesimye kizibu okusanga omugagga nga n'empisa alina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musuutenga naye asuusuute agaanenga bwe luba luyimba beibi tuhiitinze n'omuganda agamba ti ekintu kikutteyo Abasoga mugamba ki Bembaale mugamba mutya Jinja mugamba ki Abasamya mugamba mutya bibayire binnuma neyanza ngalaabwe nzita omwoyo gunnuma enningo bibayire binnuma nga bantu banvuma bibayire binnuma ngalaabwe nzita omwoyo gunnuma enningo bibayire binnuma abantu banvuma okay dijja soko kajjayo please okay omugole bakwagala wano siwe baŋŋambye n'omwami wo kati tuleete surprise okuva simanyi yantumye tugenda mu moment ya surprise kati abagole mugende mpolampola wali mutuule wali Jasi, my personal assistant, genda olete ebirabo bye batutise mu nnyumba tulabe surprise evaawa waliwo nankubye akaama naŋŋamba tomugamba kuteeba naye nga muli bulungi mwebale kubaawo era nga olunaku olwaleero tuzze okuba nga tukolera surprise eri omugole omwami era nga simanyi yantumye naye bakuba bukubi simu wanje yes sebo As you surprise your loved one. yes Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes.
now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. It's okay. Basobola okutuulako. Yes. Kati ngabo batasobola okweziganya. Yeah. Kutumala moment ya surprise. Banyo kubateko batwala ekimuli. Ngate kuba surprise. Kuba ali surprise. Yavayo. Omwami yani amanya ge. Abayandumiyambeko Serukusa. Aha, nemetro nayisaidye. Abakola abafune space bulungi nga balimu ey'entebe. Okay, abalungi abatulaba akaleero tugenda kakola live era nga nali eyo gye nkwasaganyiza emirimu gyange n'obawo omuntu eyankubira n'angamba noonya omuntu bamuyita omwami Serukusa and I think I'm not in a wrong place. Yes. Ne bangamba nti ewangu okumufunira kyatera kulabika naye munoonya ate bangamba nti omuntu munoonye mpaka w'omufuna mubimanyi olumu mbalinyira n'ennyonyi nga mbanoonya. Kati we nategedde nti leero omukolo gwe ne ŋŋamba omutayiza bula ku mukolo gwe. Kati abaleeta ebirabo ndooza muli ready DJ teekayo onnina tutwale surprise. Naye ezo surprise ataka tezireeta hatataka onninaze okosa birungi kyenda ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukumu bosona surprise. Ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka gye nkuma kyokka omwana ono mbadyawo naleeta buno bugoye obutuuka omwana ono naye wawo obupakimpanki obupoomeraze naye ezo surprise ataka twana dance tutwale surprise si ku bino byokola mwana gwo nnina byosumula byankuba wabula nnina si ku bino byokola mwana gwo nnina Kwana yasoma wakenkuka nkutya sobo wanjiga nga gw'osoma nze itira musolini nga gw'oli ku nze sikugamba byenjagala ndabiraawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambitako mawo saawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gojja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gojja kummenya wabula nnina si ku bino byokola mwana gwo nnina byotunula byankuba wabula nnina si ku bino byokola mwana gwo nnina kona dance digida 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 mumbulireko bwe mbamwita hani oba bebi sikwite handisamu oli jjinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mwite switi oba mwite my love jadi kona Mr. Lecturer bisobedde mutaasi wabula nnina DJ okay
Okay, abalungi abatwala mu program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Nange omuweereza wammwe omubwati Nakawombe Shifaho ku TV yammwe ate era nga osachinga wewunyisa omwagalwawo. Olunaku olwaleero tulina ebirabo bino nga bigenda eri Mama Just Food. Kuliko Tumairavu Rafairo Serukusa. Bwabanga si abantu nga bananoonya otabula emikolo gy'abantu tugende tumugamba tugende tumugamba ateebe tulabe bannange ssebo tusanyusa okukusanga ssebo tusanyusa okusanga nnyabo munnange onatusonyiwa naye waliwo yatumya surprising omwami wo naye ffe esimu yatukubirwa ne batuwa endagiriro kati ffe tetumanyi era ffe totunyiigira batutumye butumi ye naye batugambye mbu nno alina okuteeba surprise gyeva wamasebo obadde osuubira ani yatutumye okukolera surprise neyanyiza abantu bonna abaze bamuzeeyiga kwasa best man amukwatireko banangeyaza ku mukolo gwange manyi ebirabo ebyo byonna byonna bivudde wa muganda wange Mugema muleka ateebe Mugema yakoze ku ekyo ebirabo kino ekirabo kya surprise kiteeka okubala Mama Melissa bannange Maria Maria kane muwaze ku bakazi abalungi abasobola okubasiima Maria munange esiime nnyo tukyagaba ebirabo kakati okusinzira wano obubaka bwenfunye eyantumya ngambye kituufu ye mukyala we yennyini omugole ali wano ye yatise surprise ate era on addition ku birabo bino ennaku z'omwezi nga 18 eyantumye surprise yagambye enteekateeka yonna yawedde nga 18 mugenda Dubai kuwumulako kuhanamuona kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenendo omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo okugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alakwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire njotika waiwolola bwe mpanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'osoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo okugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alakwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alakwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwe simye yakume kizibu okusanga mugaganga
mugende mubikenga musutenga naye asusute amarenga weluba luyimba baby tuhitinze nomuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo libaire binnuma nsanike mujanja byaisire galabwenita nsanike mujanja byaisire omwoyo gunduma nsanike mujanja byaisire libaire dinnuma nsanike mujanja byaisire abantu banvuma nsanike mujanja byaisire libaire binnuma nsanike mujanja byaisire galabwenita nsanike mujanja byaisire omwoyo gunduma nsanike mujanja byaisire libaire dinnuma nsanike mujanja byaisire abantu banvuma nsanike nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpobugalo ne kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazebe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga nebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole kati muyalaba surprise za Shiba updates zonna mugenda kuba muziraba nange ngenda kubawa Dubai. Okay, DJ Tekayimba bayita ndi wa Mukisa Nakayimba ne David Lutalo katutereyo awo ate tuyoke galimba n'omutuufu ageze n'omulungi talawalekedde mu kadali we akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe dalimba 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 n'omulungi dalimba 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 n'omutuufu dalimba 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 n'omulungi dalimba dalimba dalimba
mama taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu bwoba omanyi nti wetaaze shifa ono abimala ajja kutuusa kale mwebale nnyo mwebale ddala abakozi batembongere ku engalo tumwongere engalo Sharifa, tumwongere engalo muyimbi bannange. Okuyimba si kwangu. Yuyo natandise katayimba na David Lutalo naye bakwongere engalo. Ate ayagala kolabo era mama Melissa yabimala. Sharifa oyagala club. Ndi muyimbi mulungi tugenda kwegatta tukube. Nange era ndi muyimbi mulungi. Nyimbira kireka mu katale. Lukomere engoye. Wamma abagole muddene muve kwoyo omuyayi. Kale Rafaeli Mary nawe jangu eno tujje wano mukulu. Bakulu baleete wano. Okay, abo basadde nate kyandibadde kirungi netubanga batunudde eri. Nule ewali amata. Rafaeli tujje eno. Ne Shifa nange mukwatemu ne Shifa. Ndi mwogezi wa mikolo. Nange Shifa nange batubemu kapicha. Nze njagala dayagulamu nga ndi ne Shifa. Owedde ssebo. Kati ssebo nange ogenda kunkwata ne Shifa. Ebyokuwoza byange nze nja okuwoza. Ssebo olindako nange Shifa. Nyabo madamu Shifa. Oli waddembe kwata woyagala. Omututte baba. Omututte. Omulungi salamu kuba bingi wamma. Let's go. So, nyongero bajjukiza. Lwaki sibawaate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34
oba basange ko +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Bane katwesange Dubai. Byonna tugenda batubawa updates abalaba Shifa mumanyi bomulabira mugenda following couple no byonna basazeewo basiimye tambule nabo mu lugendo luno. Ate namwe mubebaza okuneesiga n'okunsikiririza. Kamwe bazeemuko. Mwanyina baganda bange mwebale kunjagala. Neyanze gekwana sijja kufuuka ekyo kaza sijja kufukamira mukyala wange nkwagala nnyo okukola emikwano banalefe bananyini mukolo mumulaba tubakereya naye mukkirize fe bananyini baagwo katwogereko ebirungi erimme mukyala wange nkwagala olina banna kati mu bulamu bwonna yegweko enasikaza abalala n'abakyayi era toliwayimusalira omukumaga ewokoekida okubakusalira waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besuga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi kimuli awo tuliberako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe ndalootanga mumulabe tuli fembi. Gwegulumye tuli mukonyumirwa webaleke mutwala saketi mweziridde abantu bonna bazze kula nalubega oli mukazi wange olira naye njagala otegeera ebigambo bino wammanga abantu bano bonna bali okulufu omanyi ba MC bagenda ne muwamba omukolo gwa bannamwange nga ffe tebalaguze kakati nalubega tubadde tweyisa bubi tusaba tukyuseemu bwetuba tubadde twekyusa bulungi nga tweyisa bulungi twongereko ddala amaanyi abantu bannange mwebale kutwagala nolira omanyi MC bagenda ne bawamba omukolo n'ogamba nti obalaka bwe bakutegese wano buli muntu aliwo alina kusasulwa bannange nalubega ne bannange mwena afukamidde wano abatuze mwena abantu amakolejeko emirimu serukusaane musajja musiimu era bwe mba mbadde nkola bubi kino kimpadde ekyokuyiga kanyongereko kojja kiza mwebale kuntendeka jjajja nalogo mwebale kumbeererawo maatendeka omwana nzange atunze abantu wano mwatendeka omusi omwana jjajja nalongo mwebale nnyo mwebale dda salifa tambula mwebale kunsanyo naye gansibe ku bantu nze ani asobola okukola nalubega twekyuseemu bw'oba obadde weekyulise weefunise weebuunule soba tunula wali aho ku luuyi luno kyobakwane ku luuyi luli abantu abawera baze wali lw'abantu bameka ensonga enaffe bannanyini mukolo
olwali nabo tugamba nti endongo ku ssaawa eno tugigganewo mubanange temutuvunaana dembe lyaffe okwogera ebirungi nga buli kimu kijja kuta naye bantu abatubeereddewo kino nkikuwadde teryakugaana omukono gwaffe. Bannange tweyanziza nnyo bamikwano, bamaama, bataata, basenga, bannyinaze, bakojja, ab'emikwano mwenna. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwebale kubeerawo nga tutuuse ku kkula lino. Mwebale kutulera bulungi. Kino kye mulabye kyava eri mmwe bazadde baffe. Omwana tabawo omu naye mwebale bamaama bataata. Maama bw'okushifa nsaba mukwano nga bw'ogambye nti otuwaddeyo tikiti etwale Dubai ne bazzukulu banajja kulya. Msiimye nnyo bamikwano okutuwa tikiti etwale Dubai. Maama w'otabadde batuwadde ne cheeke ya bukadde 2 tutandikire okwo. Tweyanzeege. Maama nsaba butali mukama wange naye siragidde onfunireyo ka tikiti ngenda kubikolako byonna ogenda onkolere ku nsonga ezo ntwale ne taata wange awummulemu. Taata webale kundera bulungi. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege. Senga Musense, maama sina kyenkugamba, Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Nsiimye nnyo mwenna, nsiimidde ddala maama, taata, mwenna bannange nsiimye nnyo. Maama Hope nsaba oddemokaatirize bw'obanga ogenda kunkolera ku nsonga ya taata wange. Awo omutima gujja kutoowoloka agenda awummulemu. Omukolo gw'omwana omuwala gumuwuubye nnyo. Nanti taata alina okugenda awummulemu naye lwaki abaagalana tebasoose bwe badda ne bakola ku nsonga za taata. Bataka basooke, abaagalana basooke, mwe musooke mugende muwummulemu. Kati nanti sente tutandise zikyusa, babawadde cheeke ya miliyoni 2 kati muze Dubai tuziyita 2000 dirhams. Dirhamu 20,000 okitegedde ze babawadde as pocket money. Mwe musookeyo then taata oluvannyuma tubateekere naye nammwe mukigwana. Abamu laavu nemenyeka mu wikendi naye mwekuumye. Abaami abamu bw'atuuka okukola embaga tajjukira mukyala gw'abadde naye ye muli wano mulinga abeerabye jjo, mulinga abakeeraba, okitegeera. Kati nammwe mukigwana laavu si nnyangu, laavu tekuumika. Kati musooke mmwe bwe munadda kati tutandike okuteeseza taata. Naye nga nammwe mwebale kuba bantu balungi ate mwebale kubeera bantu b'abantu. Mbadde nsaba omuzindalo gudde eri MC twamuwambye wadde omukolo gwe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Hope Shifa Nakawombe omuzira Mamba. Oli muzira nkima. Maama oli maama mukwano ndabirawo amata Kenya. Maama abenkima. Sebo MC tugenda buterevu mu keeki. Maama Shifa nja kuba nkubira njagala kulabo naawe era ndi muyimbi mulungi mpandiika ennyimba n'ebirala. Kale Mukama akutuuse bulungi. Hofu jangu wano mukulu Shifa, jangu wano omugole omusajja, jangu wano tusale keeki. Sebo Rafaeli jangu wano we bakuyita tugenda mu keeke. Yes. Yakusaba MC Sebo mulungi tugenda mu keeki. Yakusaba Sebo nga tonagenda weewaawo bamaid ne bastewards tusemberemu kweri bagaziwemu abawala badde sayidi eno oba bonna badde sayidi eri abantu basobole okulaba akatuuso wano tutaddewo wano
tugaziwemuko abantu balabe akatuuso ke tugendako musobola okudda sayidi eri oba ne mugaziwa abantu tebalaba sebo mulungi bagambe keeki tekusa keeki tebaginaabira mu ngalo ekituufu bw'olaba tofunye waliyo bano abapulayi abatunda obw'olukumi osobola okweggalira mu kisengere munno ne mugulaako 10 nammwe ne mubala okuva ku mpaka ku 0 ne mwesaavinga si weewaawo metron sembera tukwate akabezo Rafaeli mukwate akabezo tukwate akabezo ne Mary tuwanike eyo mujolo tugenda kumala okuva ku 5 paka ku 0 nga tuva ku 0 kutoka ku 5 wamma 5 wamma 4 wamma 3 wamma 2 wamma emo wamma ekyo ekisoose kati kubanga obufumbo bwabwe butukuvu era bwakkiriziddwa kati mwana mulenzi Rafaeli tugenda muteeka wano tumuwewe gapu tuleeteyo akatebe mukulu Rafaeli kandeeta akatebe ne mwe musooke muddeeko iye mukolo waliwo keeki ez'okugaba iye Rafaeli Mary iye zebagabye Mary jangu waliwo keeki egenda mbatata waliwo keeki egenda bako abatuwa Nalubega iye mukolo kati mumbeere Rafaeli weebakemu omwami yenna yeebaka awummuddemu akasente weekali Rafaeli lwalamu weebakemu kati oli mbuliri bwe weebakemu kati sokolaze laaza wangi musisa bakubuuze yesebo wawuliddeko disco gegamba nti emmanja wa disco takuba ate munnange wandibaddeko koko amagezi nze nakuleese webalesebo kati omugagga serukusa agenda kulya abange omugagga serukusa agenda kulya omugagga gwaze tunyumira naye lindako serukusa bagabule Nalubega Mary tukamira maaso ga serukusa kiri wano California tukole bwe tuti tuleete ne giraasi endala ebyokunywa leeta giraasi endala mukulu kati omukozi owewaka kwata esowaani eriko egiraasi n'ey'ebyokulya tuleete leeta eno yokka Mary n'akwatamu kale muzuukusa soko omuzuukusa alaazizza yeebase serukusa yeebase katono koomani kati wulire ebigambo byakozesa ng'amuzuukusa Mkwano seru bandi golokofu ne kasapa tuwulire seru akyebase mukwate mu bigere wansi atukuke alemeddeyo mwegayirire nawe zuukuka tukole era timu gamuyo bambi seru mukwano nsaba ogoloke okuleka sapa oleme kufuna alsas munane bawo munyo wa nairi awunya akaloozi okoze bubi nnyo naawe okunkolokosa n'okunkolokosa saawa eno kyokka Nalubega obojaboja omukolo gwakunyuma ate teguddikamu kati Nalubega n'akwatamu ne seeru naye n'akwatamu kubanga bya mukwano si weewaawo kwatamu lindako okulya seeru lindako okulya naawe naalulindako wabeeta atuyamba emperekeze emwejje tuyambeko wano mutuyambeko wano bannaye mumanye ennaku yammwe mmwe tuwanike wabeereyo meedi omwajje oba situwali seeru wanika waggulu seeru ogenda kuliisa Nalubega akuliise naye tovuubiika buvuubiisi twagala tulaba ani asinga okwagala munne ku luno tugenda kubala okuva ku 1 ku 5 tuva ku 5 paka ku 0 wamma 5 wamma 3 2 wamma 1 0
mwongoleze kuno mukolo sigulaba. Embaga evuddemu bulungi nnyo nga bwe mbadde nagibaze. Mbese kyotukola. Seero atuvuga saketi. Seero atuvuga saketi. Ani asinze okwagala munne? Ani asinze Seero yasinze. Seero. Abatesitesi mutuyambeko omukulu ono simanyi oba mwogezi oba waawa asooka addeyo agende bitumalirize ensonga zaffe. Ssebo oyo mukulu bamuyita Seeka Kirevu okuva e Katereke. Seeka Kirevu okuva e Katereke. Ebintu omukazi omukwata nga nsawo y'amanda omute. Anti amwagala nnyo. Seero omumanyi n'okwagala Naalu. Kamma tugenda kwenywesa. Buli omu yenywese. Naawe munywe nesero ogenda muyira omukyala. Ajja kunywesa. Ate oyo sinnayire. Mwebale kwagala na Seero. Ebyokunywa tabisiimye. Seero webale kwagala Naalu. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula. Luno olunaku nze mbadde nga nesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi tubuli awo tulibeerako fembi. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.